Oyo ne baba ina musajja we era lazima era kukyaya kubanga na community ngabo bakaba basajja yeri amusibula nagamba ngeze oba ngeze mu kyalo kumala naku wishi bbiri ndigaje wanga male wishi bbiri mukazi nandi mwetazi naye nga si wa bizibu sigamba njagala agumire buli mbeera yonna ebeereze era te abasinga obungi b'entomeransi badigize abamu mbasanga gye tutambulira nenga ngeno okulanga nga zeewo okumalayo wiiki bbiri oba emu ng'agamba agenze naye omukyala nga mulungi naye nga bamutenda ku kyalo bamukubira enduulu mbu mulungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weewaawo atrabo mulungi nkwaniriza nnyo. Eno ye Yugi Updates nate tuzza okubanga tuwayamu wayagala okutambula naffe Yugi Updates likinga subscribinga tubeerenga tutambulira wamu ebule nebweya omuntu yenna wona woli wosinzira okubanga otulaba bwe koonako bukonyi ku kasimu ako WhatsApp oba nsindikirako WhatsApp message tujja kubanga tuwayamu bulungi nnyo ate awo tusobola no getting in touch naawe n'ombuulira kyenvuddewo okutwaliza wamu. Olunaku olwaleero neegatiddwako omusajja gwe ndabidde ebbanga nga neegomba okutuulako naye mbeere nga mpayamuko naye ambuulire ebyafaayo bye. So ndi naye olunaku olwaleero tugenda kuba ntuwayamu naye ku nsonga ez'enjawulo. Nsanyusa okulaba Sebabi. Nange nsanyusa okusanga. Naye ggwe eryo erinnya ly'oyagala nti Sebabi. Erinnya eryo lyerinkolera ssente era kyobola waki nga bw'ogambye nafunamu omukyala. Kati mukyala nakulabanga ssebo ng'otudde omukyala ssebo najja era kirina okubaawo omukyala okukakasa muno ki akwagalira ddala si bya kiyaaye. Kirina okubaawo. Mwalina omukyala. Twalina omukyala awo soko mbulize ku bannayuganda tulyoke tugende mu mboozi. Bannayuganda bannange mwenna abatulaba wadde nze sibalaba tubaagala nnyo mwe bali tugoberera era musigale nga mutugoberera emboozi egwa Makerenda enyuma ate nemala nesomesaamuko oba oluusi okusoma kubeeramu nnyo ddala. Weewaawo Sebabi amannya amatuufu gwani kubanga ddala nze bwe ntandika okuyita Sebabi oli ajagamba nti naye omusajja oyo yaani amanya gwani. Amanya abampita yeggwe yenze bampita ate gwe gwani nati gwampita naye gwani nze Ibrahim Senyange. Guli musiraamu. Bulijjo ali musiraamu. Ndi musiraamu nze. Ibrahim Senyange. Yes. No wasayaka kazi kamukoka. Mukazi omu. Ngate kurwani bagamba bana. Ate tugamba bana ate. Noyo gwe na wasa ate ijukira ate simuyina twakyankala namu. Teseka. Naye yadduka ddaka twogere. Teseka yabakazi. Tugenda tukayo mbyabakazi eyo. Ombuulire lwaki omukazi ate yakyankalana. Bakuzaalawa. Banzala Kiboga. Abamu babeera Masaka abanzala abamu abalala babeera Kiboga. Taata ne maama bakuzaalirawa. Bakuzaalira Kiboga. Kale tuwangalidde Kiboga. Nenga tebanza igondi. Kubanga kiki otegeeza nti abamu bali Masaka abamu bali Kiboga. Nati kati abamu abazadde bali Masaka. Abalala bali Kiboga. Benyini abanzaala bali Kiboga. Okay. Nenga family nene waliwo n'abali Masaka. Ogamba. Okay. Esebo. So oli musajja nzaalwa y'Ekiboga. Twaliza wamu. Twaliza wamu. Wakulireyo wakulirawo. Kabuli wamu nakulirawo Masaka nakulirawo. Nebukuya nenkulirayo oba bukuliyo owulirayo. Nempulirayo. N'Ekiboga nenkulirayo kati buli wamu nagenda nga nkulirayo. Bukuya no Mityane. Mityane eyo.
kuli eyo mpulira yeeyo nayo eriyo golodi side eyo abasinga bazisima ogende simanya lubaali simanya weriyo golodi eyo no umanyi yeeyo natuukayo ko so osomako oba tosomako okusomako kuli kutya mwami Sebabi owaayi kugamba ntya okusoma kwange kale kusinga si kwe kungi ate saasomako saasomerako obuuzo seke njagala abantu abo bakutegeere kale ze nkugamba kino saasomerako ddala olw'okulaba nga ndowooza ninga asumbulibwa mu bulamu bwange ndaba ng'oli ansumbuwa ogaamu n'osome naye kati ennaku zino ate kinnumiriza ate okugaamu noba senga nasoma waaki saasoma kubanga eno entertainment gye ndimu yeetaagisa kale oluusi nga wasoma wadde okozesa omutwe obwongo naye yeetaagisamu nga wasomamukko n'okozesa amagezi amazaale n'amasome n'ogatta obwongo beera ojja musobola wadde mbatetenkanya naye wabeera wasaanawo era amasome batetenkanya mu ngeri yonna ne mbakolera ebibasanyusaamu katonotono. Obuto obwo buli butya njagala otuwe ku mboozi yo mu buto obwo bwe okuzaala otambula otyawo obuto obwo buli butya besikala okutwaliza awamu. Obuto bwange nali nimiwanyo kalo emizannyo akapiira biki engeri nga bw'omanya ebyabato muzannya kiro muzannya kiri muzannya kino muzannya kiri kati olwagira ne ŋŋamba waki sinoonyayo ekintu ekinsanyusa mu bulamu bwange kati ne ntandikanga okukola ng'obudongo buno obwagita buno bayita si budingidi oddira muti n'ogufumita akadomola wane n'obotolamu obugondigondi wane n'oleega waya obugozi buneeno wale n'oleega nabanga ngeno gitayo gyolaba gibasuna obwo nabukolanga kati ngafuna ebiyimbayimba byenyimbiyayimbirako bwentyo kati kale obwa artist nga mbwegomba nnyo negombera ddala obwa artist. Ani asinganga okusanyusa ku lulwo gwe walabanga n'ogamba nti singa nange mbeera ng'oyo? Bwe nasinga omusanyusa kubanga nakula nga mpulira zino ennyimba z'abasudde bagundi bakadongokamu abo nga waliwo n'ennyimba endala ezaabula ezisikyawulira abayimbi abo basookawo mu gundi awo kale nga nziwuliriza nnyo bazadde baffe jjukira babeera ne kaseti yaabwe wali nga gyebateekamu zebawuliriza kuba zebakulirako nange nga mpuliriza nnyo kale ezimu nga nziwuliriza nga zinyuma we bityo. Otugambye mu ntandikwawo nti tewasomerako ddala. Obuzibu bwali ku maama bwali ku taata ŋŋamba bazadde oba gwe kennyini gw'ataayagala kugendako mu ssomero? Kale si butaagala kugenda ku musomero engeri gy'omanyi naawe ebya school fees oba oluusi kale ekintu kale nga tokyagala kibeera ogamba muno obeera ng'atawanira obwerere bagamba keera ku makya ate olabanga ove mu tulo otwo osimanyi ate ogende ku ssomero ate olabira ddala ng'ekintu ekya ng'olaba olinga kusumbuwa obusumbue era olumu ng'oluusi nga tutoloka nene ku ssomero nogamba tutoloseyo kusanga musanvu awo tutoloka. Kino ekikula kyo bakuzaala bwe batyo oba kijja buzzi oba kye kimu ku ebyo ebikulemesa n'okusoma? Nakyo kijja kubaamu naye ekikula kino kyatandika abazadde bange baŋŋamba kyatandika nga nyina emyaka nga 3 kati bwe nakulanga kasooka katulututu ndowooza oba bwe nakulanga kajja kakula bwe nakulanga kajja kakukula paka ne kati. So kaali katulututu kajja okula nga nako kakula okula nga nako kakula bwe kati buli bwe nkula nga nako kakula bwenti kati bwe nasomanga ate nga abamu
abaana bakusekerera oba olusinga abamu oba olusi we natandikanga ku ssomero desike nagitulagako omwana ogwo ng'abalala tebaagala kutuulako oba omulala atuula eno ku nsonda bw'ati desike etulibwako abantu bana naye bw'ogitulako omwana ogwo oba basatu nga bonna batuula eri mu nsonda nempulyamu n'ekintu mu gundi ngamba nna enkeera ogenda okulaba kale nga ng'ogenda okulaba abadde atudde ku nsonda nga asemberamu katono nnyo naye nga tali kusemberera nnyo ogenda okira bwe batina bane nga beeyogerako ayinza n'okuddayo eka n'aloopa nti mami nze bantuuza n'oli kale nempulya ddala ekintu ekyo nga kinnyiga nnyo ne ngamba bannange ki olwo kiraasi ki kuba gwe otugambye tewasomerako ddala nze natandikiranga mu P1 kubanga ki mu myaka gyaffe P1 watandikanga okuze naye ng'olaba muntu era okuze ki nogamba ki lwaki nsoma nga ate ndi muntu mukulu ate nga kale ng'olaba tebekyalinga ng'abennaku zino kubanga ye agenda okuweza emyaka nga meka ngaba myaka katugeze emyaka nga 9 ng'ali mu kyomukaaga naye kati ndowooza ekyajjukira mu buto bwaffe we twasomeranga osoma ng'oli muntu mukulu nnyo ng'osobola Sebabi oli mukulu nnyo enjogera gy'oyogera olinga ayogera mu myaka giri mu myaka gyaffe kuba nze naye sijjukira kusoma ku nassale ne kati nati nze natandikira mu P1 kubanga waliwo P1 ne P1 ne P1 kati nze natandikiramu eki ejjukira ate ekyasinga okummenya nnyo ate oba olusi ne mba nsembe nga mbuukira ekibiina sikiriza genda nakyo nemba nsembye tokkiriza bali bakuleke ogenda nabo oba njosezza ttaamu kati obanga yakuyita bwe mbanga nemba sikoze ebibuuzo oyagala ogende mu kiraasi eddako nati abalala bagenzi betubadde nabo olwo abasomesa nga bagamba ki ate balina kye bagamba tebakuzaayo mubakunya bwolawole nga olemeddeko nga kale tugende mu maaso ogira obeera awo bakati abazadde bano tebakutwalako mu ddwaliro ng'ofunye akatulututu ako kubanga akatulututu kayinza okubanga kaali keetaaga operation tebakutwalako mu ddwaliro bo tebakunyumiza ne bagamba nti akatulututu bwe kajja twagezaako naye ne bigaana bugaanyi eddwaliro eyo twasookera Mulago yo nalituukamu akyategeera bulungi nasobola n'okwetakulira naye ate lwagira ne bannongoosaako omulundi gumu ne bigaana bamanyi embeera y'akasente ne bigaana ate olwagira nenfuna omukisa muzira kisa yali muzungu naddamu n'akola gundi n'akola puroguramu ne banzizaayo eddwaliro baliyita kosu oba otegeera lya Ntebe ly'Abazungu n'agamba muno ki kijja terera wabula alinayo muzungu asobola okukola ki okunkolako erire bweru ali wano ku ddwaliro wano eno n'akola puroguramu ki naye ate lwakuba olw'embeera y'akasente kasente bwe yakasindikanga waliwo abaali bakalya iyo baali baŋŋambye bajja kunongoosebwa emirundi gy'emeka lwakuba nagyerabira kubanga bannongoosaako emirundi gyali 5 ng'ogwe Mulago teguliiko wekulaba nga kiri wano bwekiti naye singa tebakirongoosaako singa kyakkadda nga yekka bweti kati olwagira omuzungu nalaba nga nga sente buli bwazisindika bazirya buli ate naye ali tasobola kujja mangu olwagira naye n'agamba kasooka alindako kusindika sente n'abyesonyiwa kati wakamala nakyo emyaka emeka oba muntu ayinza okwebuuza sijja kulimba kubanga kati nze wano wenjogera nina emyaka
nga 29 kati awo twaliza okuma sure nga 29 tomanyira myaka gyo tomanyira myaka Mundinanga 29 nyina 29 wemba sina 28 baba ne tata gye bali waliyo tata yekka tebakubuulira nandi kati nawo kale sifuna budde bubabuuza engeri gye bali eri ekiboga gyali eri ekiboga ate nange ndi eno kati awo kale nawo obuzaale bayinza okuba babuusabuusa obuluusi ate bino ebirala byendaba ku mikono byo ate bijja bitya n'obulalala lwobo naye nga bwewuunya nga buli ku gundi naye samanya engeri gye bwatandikamu ebbanga lye bwatandikamu bula neyewuunya bwewuunya weki nga mbulabako nange so bulina ku mubiri gwonna buli okay so obulamu bwo ne bubanga butambula bwe butyo okusoomoozebwa olina kusoomoozebwa ki kwoyinza okwogerako kwoyitamu olw'ekintu ekyo ekyakwata kusoomoozebwamu basoomoozezaamu bingi naye ate kufunyeemu omaye mu kibi mube ekirungi abaseka ne baseka abamu ne bagira naye mu kuseka okwo mumwava ekirungi kati olinde bwansekerya gundi oli mubi ate ki mpagana buwazi naye luli eri nga sinasifuuka kyendi ogamba gundi ompisiza nnyo bubi natosanga abantu mukubo ne besega ng'onyiiga ng'osanga oli naseka n'omutundu n'obula n'omuyoola obuyoozi nogaa kale kirekera awo oti nosanga oli nakudduka naga ogaba bannange kiki kino nange ndi muntu ng'ono kati awo nagenda nga nkimanyirira nagenda okulaba ki nagamba ate mubi omuyinza okuliira mu ssente gamba mu kusoomoozebwa okwo n'otandika okulengeramu akasente kubanga banasookera kulabira kwoli Sebabi gwe bayita ow'ekyazanga Sebabi w'ekyazanga mumanyi kubanga ate omulaba oluusi mulimu abatunula obubi ate tebatwawula ate nga era enjawulo ebeera oli muntu omunene ate nze eri wakatwe katono abakyala ke bayayanira abakyala ke bayayanira ekitegeera kati awo nemanya muno oli nga ndaba batandise omukola ebivuluuki alinyana ku nnyonyi nga omubibi ekitegeeza osobola okukola ki nenzija nga tuvuganya ekitegeeza confidence ogijja kwoli abakulaba nga neŋŋamba ddala bano abaseka kitegeeza bw'omanyi omuntu bw'aba akusoomoozeza kasita onyiiga n'omulaga muno nyiize ate obeera omwereetedde naye kati olaba ng'ogize n'okitwala ize oluusi apowa n'akivaako naye kati ogera n'onyiga obeera omuleese n'ogamba gundi ekyo ekyomugamba kimunyiiza kati awo naye abeera akola ki buli omunyiiza nga naye akola ki Sebabi oli wekyazanga wali omusisinkanyeeko era tusisinkana nnyo n'ebivulu oba oluusi tukuba ffenna ebivulu byonna tukuba ffenna ebisinga obungi kale babayita mwenna tuyita ffenna oli n'atutimana ne tugenda kati gwe erinnya lino Sebabi olijjawa anti kati nze oli olwagira muno Sebabi yasinga nange neŋŋamba sebo tonsinga tonsinga nze asinga obubi ddala wadde ddaye oli mubi naye naye ng'ogyeko ekyo olaba nga omusinga oba just competition oba oli mubi nnyo ate gwe yoli kaliba oli kaliba era abagizagamba wabetwaguze wakiriko naye maama naawe oli bw'omulaba nange neetyamu wadde nwanira ekifo kye
Naye nawe olaba. Naye nange ndaba. Newaga bwewazi. Ne waba mukyala n'omusimba awo nze ne Sebabi. N'omugamba kati londako oyo. Era omukyala agenda okulanga asimba omugongo wange. Ng'asimba mu mugongo gwange. Ng'oli asigadde talina amusimbye ku mugongo. Ng'oli kiri bubi nnyo. Kubanga bwe byakulaga ebifaananyi by'ojja kulaba. Mumanyi. Mumanyi naye yakyalina mukyala we ssebo. Yakyali. Era omulala mukyala amukuba ne kapeeke. Bwe kiri. Yala tugende ku nsonga eyo ey'omukyala ate. Wafuna omukyala. Ate omukyala kye kituukawo. Abakyala bankyankalanako mwana. Kiki? Simanyi na kumanya. Oba byanfuna bye baagala. Olumu balo bifuna nga badduka. Naye buli omu alina n'omukisa olaba oli yamuteeba n'akola ki? Oba mukyala oba waggwanga ki? Olaba yamuteeba n'amugumira. Naye waliwo abakyala nze benfuna badduka buddusi. Oluba wamukkeera ne bakola ki? Ne bafuna ng'aweta. Ne ngamba ki kino? Oba olina ekizibu. Ate kizibu ki? Amaka gayinza okuba. Emirimu gikola bulungi. Gikola bulungi ne basiima naye. Ndowooza abakyala b'enteeba bempisa embi ndowooza obululu. Naye omukisa nga gwakugiridde otomera omukyala ow'empisa n'ogamba oba osi n'oli n'aba ng'ayagalako ssente. Olumala ozifuna akola ki? Ng'aweta. Naye ng'ebintu obiridde. Naye ng'ebintu mbiryamuko. Kubanga nakyo kikulu. Waliwo okulya akasenteko ne kagenda. Nga n'ebintu tofunye. Zikuwa nga siriddeemu. Okakasa. Bw'oba gwe. Tusooka batwala out. Mugenda out. N'akusiibula. N'akusiibula. N'enkya bw'atyo. N'akusiibula. Bwebyo ebibyo obanga. Obugumu obugyewa. Obanga ogamba nti ofunye olonze ku kkubo. Nze ebyange byampankuwe. Oyo aba mukyala. Nanti era omanyi kati ngaffe. Tubeera tusuubira. Naye gw'obeera olinamu essuubi naye kati nze mbeera nkugamba munnange obukakasa munnange sooka ontebere. Manya muno oli serious. Si kulwanga mpiira mwana. Kubanga nange ondaba neeyaliikira. Nyinza okukuwa ate nze ontekola kino otantemera. Kati okukakasa obulungi. Sooka ontemere. Ne bwe kaba katono nnyo ng'olwala. Ntemera ogende. Tugende tulabe. Oba tugenda wa? Naye sooka ombuulire Sebabi. Ddala omukazi oyo gw'ogamba gwe walina. Wamutuukirira otya, otandika otya, omwapurokinga naye najja nakkiriza n'agamba nti kankwagale. Nanti kati abakyala bo balaba. Ebutambulira ne ku mitimbagano kati nga bwe tuli ku mitimbagano kati batulaba. Naye oli n'agamba kyali oyo nimala mutuukirira. Ye agamba abakyali abalina ssente. Kati yajjira ku eri mission. Kati ye bw'ogwa ku oyo abeera alimu essuubi. Ye ogamba alina kyayagala. Tasobola gaana. Naye abeera agamba akwatibiddwa akakisa. Kagende afune kyayagala. Oluma lw'ekimuwa totegera ne waayise. Naye abakyala Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama. Ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party, baby shower, byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala. Ate mmwe abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayuni Zion Camp mujje mweyawuleko. Bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala.
tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Sebabi okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku 0787 42 23 oba ku 075 234 0 Zion Camp. Sura mpya. So kati mubeera ku mutimbagano okwo. Kale omukyala agamba mpereza ku kifaananyi. Akuweereza. Mugamba yenze original. Oba oyagadde oba tonjagadde gatubireka. Okimuweereza? Nekimuweereza. Ye mwenyini yakisaba yenze wuyo. Nakulaba egindi. Nakulaba ku TV. Simwe baserebu. Nakulaba ku TV. Owe ne waba alina musajja we era lazima era kukyaya kubanga n'akamitinga abo babiri bakabasajja ye eri amusiibula n'agamba oba ngenze mu kyalo kumala ennaku wiiki bbiri ati gajjeewa nga mala wiiki bbiri n'akufumbira mmere ng'afumba mmere olumala oziweza ali omwo nga gwe weeminsa Sebabi okakasa otankulimbe n'ava eri ng'alimbye omusajja bw'oba agenze mu kyalo n'agenda ewa Sebabi n'akiika wiiki bbiri ng'oli eri tukebere abaana baffe mukyalawo takugamba nga wabungenzeeko mu kyalo babyogera ngenze wa maama ngenze wa jjajja ye omukyalo omukubira essimu suubira nawe wakyali kikutuuseeko omukyalo ng'omukubira essimu n'akugamba sirina musajja ate nga ye amuyina kubanga ndowooza nawe oli mwenzi kubanga nawe nkulaba oli mwenzi munnange oba oluusi siri mwenzi twala eri Sebabi olabika oli mwenzi munnange nina omukazi omu akubeezaawo atya nina omukazi omu ali kandi nze siri musiraamu Sebabi abakazi n'ava eri gy'avudde nze olaba naye kati bano nze olaba ne bwe mba nyina omukazi omu era beera tammala era tammala eddiini tulagira abakazi abo ono bwakunyiiza manyi abakazi beekuba ennyo emizimu ono bwakunyiiza ng'ogenda wali eri naye abeera omanyi omukazi omwamenya ye abeera amanyi muno oli ku omu naye kati bw'aba akimanyi ng'ogenda kukunyiiza abeera akimanyi ogenda kuddukira ewooli kati buli omu abeera akuwa keya ye ekumala nga nawe weeyagala osajja okiika eri okiika eno kati buli omu abeera tagala ogende keya gyakulaga nga yeeyo so nno weddeko abasajja abo bewagira abo tebalina abaana boka olina abaana olinayo omwana oba ffe tulabirira abaana oyinza okuba mubalabira nga omukazi muyinza okuba nga mumulabirira abaana nale simanyi baana bennyina naye ng'olinayo omwana tolinayo mwana kale mbadde sinafuna bulungi googe mazima nyinza okuba nga ndenagira yange oba oluusi nga bamuzaalire nga naye nga simanyi naye nga kunze nga simanyi nsiina balikwata omukazi ne bamukwatira ewuwo Sebabi omusajja agalikwate simanyi kyolikola kati ate omuwe omukyala waba akusiibudde kati nga takisuubira omukyala akusiibudde mwagenze mu kyalo obeera namulondoola muno ekiri ate oba oluusi nga bamufunira mu kibuga tomanyi beewaabwe akusiibudde onoomulondoola abeewaabwe tolina simu ye wadde simu ya mukoowo namulondoola omanyi abakazi banyonyo ngenze ku mikolo abeera akusiibudde nga usena agenze wa mulala naye nga walyetaaza omukyala kati walyetaaza omwana kuba ebyo kuba kati gwe walina yagenda ewaako oyinza oba olina wambwa waka mulina mujjuvu oyinza oba olina wambwa oba ne wambwa omukazi tajja kubeerawo ne booba ne ssente papa anti kati nkugambye kino waliwo omukazi alaba nga ye bw'abeera n'oyo artist abeera kale mubaamu abaguumira ebizibu naye bati waliwo oli ajja
nga wabizibu nga yebwamaliza kino adduka era mukazi nandi mwetaazi naye nga si wabizibu sigamba njagala agumire buli mbeera yonna ebeereze naye kati abasinga obungi bentomeransi badigize abamu mbasanga eyo gye tutambulira nenga ngena okulaba nga zeewo okumalayo wiikisi bbiri oba emu ng'agamba agenze kati ekyo kyekyo saagalira ddala njagala abeere ng'afumbira ddala waka abayise nanti kati awo so wali agadde mukyala style ekingo jeko kuba nti mugumiikiriza wali agadde mukyala afaanana atya kikula ki okutwaliza awamu Sebabi naye omukyala nga mulungi naye nga bamutenda ku kyalo bamukubira enduulu mbo mulungi nga mweruyeru kale wankuba bbiri bamwe omweru kale yasinga okunsanyusa nange nzaale ku baana abazungu abamutenda ku kyalo lwakuba asobola okubeera eyo naye ng'agamba kino ekisajja kangende nkibbemu n'abeeramu nga bali eri naye nga omulamu awo gwe teguze gwakufumba ate nga nze kigenderwa ekyo sikyagalirako ddala njagala mukyala n'atuula ewaka n'amanya leero zibuze enkya zijja kulabika naye waliwo oli atayagala kugumiikiriza n'agamba leero zibuze ate nga yazaagala nga tayagala kumanya kati ekyo omukazi oyo nanti baagala bakozeemu naye ate wakibote nanti wosanga leero omukyala n'agamba njagala omusajja mugagga ate nga ewaabwe tebalina wadde n'akagaali njagala omusajja ayevuga omusajja omugagga oyo yagenda obbatumbula kati ewaka nanti njagala ojje ng'omanye ewammwe tolinawo kagaali naye n'omusajja ozze nga tolinawo kagaali mubikolerere si byabwereere kati oyo omulaba agamba muno ayagala omusajja nga ayevuga bw'ayate ewaabwe nga teyevuga bumukyankana ebibyo ayagala abitwalewa ewaabwe beevuge gwosigale nga teweevuga kati so ewaabwe baba nga balinawo nawe okikkiriza n'ogamba ki nange kannyinawo kennyina kyekirina nga omusajja bw'anaagamba njagala omukyala mugagga omukyala yakolerera era bangi bwe boogera abavubuka kati jangu ng'olinawo nange nga nnyinawo bw'oba toyinaawo ng'oli omukyala ze nga nnyinawo ng'ate nga yetalinawo agumiikirize embeera ebeera eriwo embeera we beeganye ng'akola ki ng'agigumira ekyo kyenjagalya ddala so oyagala mukyala nga mugumiikiriza ennyo naye nga kyeru ate nga wampisa naye nga kyeru omanye obulungi bw'omukazi toli mu tribe nti oba ateekwa okuba nga at least ava mu west w'embarara mwana w'embarara oba mwana mutoro oba mwana muganda oba mwana musoga muteeso tobiriiko mpozi abalugwala abo kizibu okusangayo mu lugwala omweru mpozi nga yeeyerusiza naye kati abasigadde samo gye bali naku zino ebintu byakyuka nanti beeyerusiza abamu beeru ati kati osanga taata n'azaala mu kyotala nga taata mu lugwala n'osanga taata n'azaala mu munyalwana anti kati ebyo byo misaayi mitabule n'omusanga nga muluulu weeri ninga essebo kyano oyinza okulowooza kyomuluulu osobola omuwasa n'omulugwala tebakuutidde mu nnyumba ani kwaba ayinza okutta abo bakuttira mu nnyumba abo emitima gyabwe jjo abaliwo nga bola baddugala n'emitima gyabwe gyaddugala abo obatya buti naye tebalina buzibu omulugwala omukiga simanyi gundi muki omuluulu abo balaba edduka bakambwe abakazi type eyo ate abo tebaagala bagatika ate gwe oyagala okugatike njagala kugatika eno mbivulu eno gy'ogenda tebeerayo nnyo omuzannyo ogwo ogw'abakyala kubanga abadigize mumanyi balonda ekkubo ate mmwe basereebu kasita ogenda wali eri n'opafominga oluvaawo obwana buba bwagala kulaba
Embeera eyo gisanze otya? Nanti katolaba nga bw'ogambye bw'otyo era nkooyo okulonda ekkubo kubanga obeera ku gundi stage ogenda okulaba ng'omukazi ayeerese muzinye naye oba oluse okwatibudde ekisa n'omugambako nakkiriza n'ogenda n'osula naye oba oluse ovudde ku stage ogenda okwetololamu ekikaali ng'osangayo omukazi ng'omugambako nga gende kati embeera eyo kati ninga agikooye kati njagala anaatuule waka nga sente saagala kuziwa baliki abanaagenda obugenzi ate ng'ono ali wano embeera nagikooye. Okooye okulonda amakubo oba nkooye okubyanza oli lubyanza ababoda si be babyanza bokka batuleetera ekigambo lubyanza so okooye okubyanza abakazi oyagala agenda ofumba ettooke ogenda okutwala eka bamulabe nemuleke waka nemanya muno muleseeyo sente sigenda kuziwa bali ate balubyanza tofunangako okusomozebwa kwonna n'omutwala kati ngaabo abajja najja amaleko wiiki 2 oba emu n'omuleka eka n'oddayo nga teriiyo kantu konna okusomozebwa tokufunangako okuwo ekyo yali omu naye teyatwala bingi era yali kitya namuleka nawaka eno yamalawo oba yali agenda nakuweza mwaka olwava ku mulimu agenda osanga ane kate niyo omukisenge agiwanise waggulu bwati wasanga temuli kintu nasanga temuli kintu wadde toddangamu mulaba era sigamu muno batwa nave waka nga tuyombya asanga asiibudde agenze teyanyumirwa ekiro ningamba teyanyumirwa bijja bwe bityo teyanyumirwa naa nti ono omusajja tajja kumalako kangende ate lwaki nze nakuleka bwati nandeka bwati kati awo nenziramu akatenga nenteekamu akatenga ningamba owaayi abakazi bwe batyo akanzire mubyakubyaza bulijjo mpulira mu mawulire ogundi omukazi yanzibye kati leero kituuseeko ngamba okay so saawa eno kati weetaagayo omukyala okukulabirira omanyi kubeera obulamu bw'omu nabwo tebusoboka anti era etaaga ndabirira manye kati nyinza okukubaawo bwentyo naye ngati ate abasaaga manyi saagala ate abali abasaagala obusaazi aba abaagala okubba obubbi osobola okubeera ng'okuba akalango naate nga oli wamu bbi naye ayaga kangende mubbe nange nkugamba obawe n'essimu yo ate bananfunira abandyagadde gye basobola okuyitako ate bananfunira soko gibasomere ngenda basomeremu ya WhatsApp yokka naye ombuulirako bameka abazze anti wayinza okuba ate tewali nowadde n'omulemaza kati awo era tekirina tabu naye nga bawe enamba Sebabi yeetaaga mukyala enamba y'essimu eri na ku WhatsApp era woogiteekeramu bwoti obeera ondaba eri 078 18 77 986 078 18 77 yeyo kati omukyala singa omufuna omusuubiza ki omukyala bingi keya manyi abakyala beetaaga keya kulabirira otegeeza ki keya kulabirira endabirira kyayeetaaze kyonna kataba nga weekiri naye waliwo okukyetaaga nga tekiriiwo ate nga ye akyetaaga ekyo nakyo kirinamu obuzibu naye kati okyetaaga nga okirabako mbeera nkikuwa so omusuubiza keya yonna laavu yonna laavu yonna gyayagala so osubwa tasubwa osubwa laavu kati kulaba ate laavu ki
Nati abakyala era agamba kasita ompa keya yange emmala n'okutwaliza mu byonna bya Samsung byonna ebyo nakeya. Naye sooka ombuulire abakyala bano kati bano betubiisanyaamu n'omugamba nti yenze Sebabi n'omusindikira akafaananyi n'omugamba n'ali kwetaaze naye n'agamba tewali ttabu kasita ompa ssente. Obeera mu ssente nga mmeka zayinza okukyaginga? Ssente ziba nnyingi nanti kati olaba nze omanyi njagala kumanya bakyala bano zibanga mmeka. nanti kati oli bw'oba ogenze ku bbala ate oyo yakusaba ssente mmeka. Naye kati oli kati omukubira akasimu oba olusinga ali ludda wana namugamba nange njagala kundako yabeera gimanyi suwadde ne watakugamba ssente abeera talinga nga bano ab'okubbala anoonya laavu agamba muno mpayo ebiri tugende ogende wabula just oli omukulonako n'omugamba njagala kukulabako bikina biki nagamba kale njagala kujja najja n'omumalako ekimutujja oba omuwadde mmeka ye amanya ng'agenda omukyala ne bwoba olina ssente. Sooka ombuulire Sebabi bwe bajja ewuwe eno bakkiriza n'otambula nabo oba bafubutuka kiro n'afubutuka baleme mulaba nti yabadde wa Sebabi? Nanti oluusi nze sitambula bwe mba ndi waka sitambula mpozi okutambula nga ngenze wali ku mulimu olina emmere ye eri munda wali ate gireke ng'ekyayokya bw'abaddayo agamba mperekeraako era muwerekera yabeera amanyi ali ku sereebu naye muli abeera ameze obuwawaatiro era n'omukubira essimu ale agamba addukirawo agamba agenda wa sereebu aye tamulabangako oba oluusi alaivu oba amulabyeko alaivu mulundi gumu kati kyoliko tofunangayo muwala gwe wali oyise n'akusisinkana ne yeekanga bwekanzi n'agamba nze mbadde mmanyi olimba si bw'ofaanana? Kiriyo ebiseera ebisinga ebyange mbikola live kubanga engeri esimu gye zajja osanga n'oyiwa ku mutimbagano bw'oba mugize oba olusi nakukyajinga nakulimbalimba oba olusi n'atajja n'omanya oyo atidde naye nga mwogera naye ki nemukola naye puroguramu ogenda okulaba nga tazze pereza ku data n'obuweereza oteekwa okuba nga oweereza data awera transport era nakowa transport era ali eyo n'agamba kogezaako n'ogamba njagala transport esimu wenjigirako kubanga bandidde mu transport be bangi nemanya muno abo sindika transport nzige n'osindika talabika kugamba esimu kwagigirako ate nayekwasa ate ebizibu ate nze baŋŋaanye ebyo oli eri wakyaginze dda sajja obeera wakyaginze dda n'ogamba bannange okoze otya nti baŋŋaanye gwe ennaku njirabidde mu transport era omukyala katana kugamba ki nti nsindikira transport nedda ssebo kugamba linnya emmotoka ate bagamba ndi weekabaale kubanga bamanyi wala ebbaasi ojasindika ena basi ya tiketi takisi zibaerayo linnya takisi ate bw'omugamba nti sooka olinye bw'otuuka wano e Kampala ng'onkubira lwakuba abasinga obonyi sibafunanga kibaale basinga Masaka Weima nakugamba linnya awo takisi ojja kunsanga wennyini awo manyi bo takisi tebagaana nogamba muno sente ziri eri era ozisangayo bazisangayo naye kati ogira ate nze siringa esimu njijjako musirinya nga sira transport esimu nga njijjako nangamba tubireke bigaanye nange nembasalira amagezi ayagala kufera ayagala kubba muganga ati gwoli mufere birungi ki bye weenyumiriza mu ndabikayo by'osobodde okuba nga oganyulwamu? Nanti bye birungi
mu ndabika yange byenfunyemu kubeera nga boosinga bafuna ku mirimu abantu ab'enjawulo bamanya nga ne bwontegedde n'ompita kale ebyo ebirungi byenkoze eki byendi mu kweyagaliramu ebyali eby'ennaku nembiyagaliramu kati bwendi waliwo abampita ku mirimu nengenda nembakolera mirimu ki gy'oyogera ku kuzanya comedy kuyimba bwe bityo so comedy kale kugamba show nzikuba era osobola okubeera eyo ng'olina show zo ng'omanyi muno bona omusajja tazikuba anzikubira ddala so alina show eyo omusajja kati show zikuba ozikuba mu comedy ozikuba mu kuzina ozikuba mu kuyimba bona n'okuyimba byonna mbikubira ddala era ali eyo asobola okumpaayo ku mirimu nange era emirimu gyetaaga kubanga siri bulungi akasimu ndowooza akasimu bakalabye dda subira n'omusajja naye ajja kukawandiika oluusi ate nga ye si mukyala ate nga nakasomedde bakyala n'omusajja asobola okukawandiika ku lw'emirimu ate saagala bansumbuwa gamba ate abakyala bayinza okuyita ne bagamba jangu tukolere mu comedy bakwatirayo manyi full stop yaŋŋamba nti abakyala bangi baagala nnyo okugezesa era bangi bamuyita bagenda okulaba ng'omusajja njasa biggu era wayina ettambuli eyo oba otambula naye n'abakyala nga baagala omugezesa ye bw'aba agenze tasuulirawo tasulirawo papa tasulirawo era ogenda kulaba nga mukyala mwezinze mu magulu bw'ati si omumpe nga bannaye ng'agafukamidemu kati kaliyo omukyala alowooza agenda kumpa sente agenda ziriira bwereere tagenda tuuka genda kukola kamulipye kamukubye akaabye kusoomozebwa ki ko wali osanze ko wali osisinkanye kwotayinza kwerabira okusoomozebwa okwo okusoomozebwa kwe nali nsanze mpozi obulamu bwange mpozi bano abategeka olwo buli kutegeka n'olumala okumukolera sente n'adduka nakola ki kubanga baali bakikolereko kugamba nekinsomooza nnyo oli nakola ki nakuyita okole naye ate olugira bwamala okuzifuna sente nga zifunye ate nadduka oba olusi nakunyaga nga takuwadde sente ebisomoozo byeyatenze sibyagalako ddala ebyo weewaawo atulobo mulungi ye mwami Sebabi oyo gwe tuli naye olunaku olwaleero nga tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu kinkola bulungi nti abagambye naye tali bulungi yeetaaga emirimu manyi kinkola bulungi omuntu nga tasaba sikusabiriza naye akusaba mulimu nti gwalinayo sheeyo muyite ajja kuperforminga ajja kukola omukazi tagambye nti bambi nyamba agambye nti ayagala mukazi so gwe bw'oba gy'oli eyo omukyala nga wali ekyaza omusajja Sebabi waali wano ye anoonya mukyala okutwaliza wamu so byonna obiwulidde okutwala gwe nga gwe tolina kusoomoozebwa ku kikula kyo naddala mu kussa mu kukola ki manyi ffe kati nze ndaba nina ennyindo bbiri Sebabi ndaba alina ennyindo simanyi oba zombi zissa tofunamu kusoomoozebwa gwe nga gwe mu bulamu obwo mu byobulamu byobulamu oba olusi yinza okuba nga numizibwa naye ate nga nkitwala ize ne ngamba kale nga bumanye ekiriwo kiba kikuluma nga nabigumira dda oba olusi nga ntera okumirayo oluusi ntera okufunayo ku ddagala ne ngamba kati akole ki kamireko nkendeze ku bulumi naye nga ennyindo essa bulungi okuwulira mpulira bulungi zonna zissa zonna zissa tesinga okuwulira mpulira bulungi kuwulira ddala
ali kwegamba obulamu bwange bwentambuza mpira ku ddagala ne nkendeeza ku bulumi. Engeri gye bakisalamu kati awo kyakenderamu okugamba ki ku bulumi bulumi nnyo. Weewaawo ki ky'oyagala okulekera bannayuganda tubasiibule? Bannayuganda kye njagala okubagamba mugobere ekyano gye mutulabako Yugi update. Mujagale nnyo naffe mwongere nga tuwagira artist ate mutuwenga ku mirimu kyekyo. Weewaawo atulaba omulungi mwami Sebabi oyo gwe tubadde naye olunaku olwaleero tuwayizaamu era omuwulidde emboozi yo giwulidde osanga namufuna emirundi n'emirundi ne tugendanga mu maaso n'okuba nga tuwayaamu ku nsonga ez'enjawulo. Weewaawo kambagaiza ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweramu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.